Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale yona gy'osinzira okutulaba twagala nnyo ali mu ggwanga Uganda ate naawe ali emitala w'amayanja. Mukama tukwebaza olw'akawungeezi k'olwaleero atwaniza omwoyo omutukuvu ajja afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tusabidde amiina. Subaafu olwaleero gwe tuzza okwebaza kwebyo byakoze mwaka guno gwonna Mukama amusobozesezza ke Musumba Miriam wa Lugaba wepwa. Anai obo yawonyumirwa ettendo yeno tegeko wa Lugaba. Omanyi ogenda ku TikTok challenge ezisingamu omwo mulimu biti ya Miriam ali mutundu atendereza. Si kyangu by the way. Si kyangu. So leero tusooka okumwebaza mu sekita y'okusinza n'okutendereza. By the way mwaba abagobera mutundwe abalaba mutundwe yakola omulimu munene. Ate nene ewuwe kuwakyaliwo essuubi. Leero obeerako ekiro ennaku zino bateekayo zinaani stop worship praise. Ettendo libeera kyekyo. So tulina abatendeeza bangi naye abasinga ba entertainer. Okitegedde? Abasinga baki? Ba entertainer. So okusanga omutendereza ayinda okuviira ddala ku Namulondo ya Katonda omwaka gumu, ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna, ogwokutaano si kyangu. Abamu mwaka gumu kasaala banga afunyemu otufutafuta abatakyagambwako ate gwoba omugamba ki abakiraasi ya waggulu nnyo kubanga mu bisinga okusuula kwaya malala kubanga agiyigganya ge gamusuula sitaani. Okitegeera? Ekyokubiri immorality by the way kwaya mbuto bafunaafuna nnyo embuto sitaani abakupa nnyo mu ngeri ezifaanaganako bwe zityo. Naye emyaka gye yamala emutundwe wuuyo atandise obuweereza bwe banaye era bwe tutasiima tubaako naffe ekikyamu. Mama munaatulya bibi byereere. Tusiimeko Musumba Miriam si William Miriam wa Lugaba. Kakati esekadde ekyokubiri kyengenda okumwebaza mentorship kubanga abatendereza abamu babasinza abamu we bava awantu olabawo eddibu. Okitegedde? Buli omuweereza yenna waaba ng'alina department gy'akulembera naye waavaawo ne waba nga walabika eddibu oyo aba poor leader. Okitegedde? Abeera mubi nnyo. Kitegeeza aba teyaleka mukululo. Ye yeeteekawo nga ye abantu balabe ye. Nti waavaawo abantu batandika okugamba kale senga gundi wali kwe kweyagaliza. Naye kati kankubulire saawa zino Miriam wa Lugaba yava emutundwe naye nakuwadde n'ettendo lyange eryansingidde omwaka nga liva mutundwe ate nga Miriam taliimu. Kitegeeza yaleka omukululo. That is a good leadership. Ya traininga. Wawe yaliyo nga yakulira ki? Kwaya. Kati singa yali abatuulako ng'ennaku zino manyi kanisa ennaku zino oli kasa kulaba nga alabe ekirabo kyo kitandise okufubutukayo akisawulako omutwe akituulako akirinnya, which is very bad. Omuntu ebamuwa obwaliide ennaku zino agala nze terulaba makanisa agamu ba praise and worship leader oba tomwoleza ngoyo togenda atendereza oba waliwo ogwemanyi olina ogenda ewuwe omwoleze ngoyo omusimuulire akuwa akazindaalo. Kakati n'oba tomanyi kuyimba gwe kasita omukolera by'ayagala nga yakuwa akazindaalo, which is very bad. So abamanyi ne babeera limited
omuyita mami gezo omuyite sister olina okubanga ebitiibwa byonna obiteekako. Gwayagala ayimba, gwatayagala tayimba. Omwoyo ne waba mugambye oyo gundi ayimba, omwoyo akwolwo babeera opposite. Kakati ekigambo leader si kyangu, kati abasinga baluula. Ennaku zino mu buweereza abantu betusinga okuba nabo baluula, si baliida. Luula yoyo atawabulwa, tagambwako, tasobya, teyeenenya, takola mukululo, tatendeka nti singa bukya nga siriiwo. Abaluula badikiteeta bamanyi bagenda beerawo bawangaale paka, which is not true. Ati leader yono awabulwa, akola shi ate atendeka. Oba nti Yesu was a leader, yatendeka 12. So eyo mentorship tugimwebaliza. Aye tagikola mutundu yokka, wabula nino kukanisayo kuwa kyaliwo essuubi. We see still that spirit of mentorship ekola shi egenda mu maaso muye. Kakati nkugambye kukutendereza, oba owakana oba towakana kyegedo oyinza okuba nga mukyaki eyo weepika, laba gwasinga naye nga tudde mu byamazima. Zikube wepwatendereza. Miriam wa Rugaba va kukutendereza to entertain. Mwanyi wala watendereza to entertain. We are talking about praising God, worshiping God. Achikola nawe nuwangwa you have been lifted. Abe naku zino bo ba entertainer. Banji nnyo, but they are entertainers. So mu sekita y'okutendereza n'okusinza akoze omulimu. Era tukusaba maama genda mu maaso otendeke gye, baana batendeke. Kolakoze conference ebbali eyo otambuleko, makanisa gali bubi. Njawo gwe tonna ffe tutambuddeko tukanoga kiki nazzeewa. Naze mu gym tuli mu kutendereza nga bannaye ng'ebintu tebigatta. Olaba kwayo ennyambala gye yambaye n'ogamba ndiwa, ndi mu kiraabu, baana bakunama bakunamira abantu. Oshegedde ennyimba ze bayimba. So Katonda ndowooza ayogereko naawe, muvisitingeko amakanisa, mukoleko zi conference, na conference y'abasinza n'abatendereza kwitolola ensi eggwanga lyonna, sinakindi ensi yonna. Mubayite kikololo nti kiro ky'abasinza n'abatendereza, tugenda kusaba, tugenda kuyiga. It will be very beautiful. Kubanga ettendo n'okusinza kasita kufa, tosoobera kigambo kuyingira mu mitima gy'abantu. Ettendo liringa nkuba esofteninga ettaka lino nti ensigo egenda okujja ng'ettaka liri well packed, lirina buli condition which is necessary for germination, nga moisture weeri, oxygen weeri. Kati n'ensigo wejja it just germinates. Era ate bonna yogera n'obeera mu ttendo nga kalu, omubuulizi n'ajja n'asooka alwana. Ababuuzi abamu wajja asooka n'amuvugamu awo mu kusinza, n'asooka awamba ku bwengulu obwo, ekigambo kisobola okuba nga kigwa ku ttaka eggimu. So tweyanziza. Kale ali nekira kyemwagaddeko kye tuyita marital mentorship. Marital mentorship nti eby'omu maka ayigiriza. Neeresha ekibadde okisuubira kubanga eri gy'ava gwe musingi. Maka gafudde, kankubulire gundi gwe amaka gabaweereza mafu. Abantu balaba kuseka, abantu balaba kukatuuti mami bali mu mami wuuna ababuuzeeko wedaddi, naye nga muganda wange waka bayawuladde ebisenge. Kabwana ngono talya waka.
So batukwata just public ugundi eyo nti basoba abantu baleme kulowooza naye nga the real divorce ebyo byemuga the real divorce si eyo mugenze mu court. The real divorce kwe kubanga bukedde kumakya ne mumenyamu ekiralo kye mwakuba ababiri mmwe nga mukyayogerezeganya nti mbadde Mukama akkirize nti ogerabeera mukyala wange nti nzikiriza nti awo kasite ekyo mukimenyawo ne munaasigaza kino ekyokukyaki ekiweta ne musigaza ne kisatifiketi kya gavumenti naye nga kiri we mwali ababiri kikutuse, then you are living a divorced marriage spiritually. Okuba kati abantu just balinze wano okubalaba mubuzimanyi mwawo naye nga very many people are divorced spiritually. Ate nga that's the real divorce. So batono abasoba balina amafuta ago agabuulirira ku maka batono naye ono mami wa Lugaba agalina somo eyo sekita guno omwaka akikoze era twagala nnyo okumwebaza. Ekyokubiri oba ekirala kwe kubanga omanyi omuntu atani abeera mu kutendereza ng'alinga gwe bakase okitegera nga munyiivu musunguwavu oluyimba luli lwogera ku ssanyu lya Katonda okitegedde mu nyumba ya Yesu ndi mwana mu nyumba ya Yesu omwana aba happy naye ng'ayimba alinga bino ebimotoka ebiri Somalia eby'entalo munyiivu muzibu okitegedde ng'akyayimba nekya express nga wano byanjawulo. Kati nsangako omusoma Miriam ng'ayimba anyize buli luyimba olaba happiness yalwo ne joy ng'eruwerekera. Batono abasinza batyo era abamu olaba asanyuse nnyo manya boyfriend yamugulidde ka smartphone alina kye yafunye awo ne sister leero nga musanyufu naye wabanga alina ebimusombowa muganda wange agenda bawalabula buwalabuzi okitegera naye olabako Pastor Miriam wa Lugaba nga ayimba musunguwavu ndowooza talina bimutawanya kyekyo to express God before people abantu balabe Katonda ennaku yo ojja enyigira eri ne Mukama gw'ojja ogitegeeza wano abantu bazze kulaba Kristo okitegedde. So she's always happy and joyful when praising. Kitegedde taddawo n'agamba saizi yange manyi edda yali munene nnyo n'okusinga wano ate saizi yange wekiba kyakubuuka babuuka wekiba kyakudansi kuzina kuba kuzina. So taddaawo nti ate nze ndi extra large nga Jamiru manyi ffe tuli banene kitegedde ate okitegedde Yesu olwongaazi ali kutendereza Mukama azinda Mukama ebisigale kati gwamanyi oba gwoyogera bati omukazi nga teyewa kitiibwa bwebyo bibyo nga gwe kasita mu maaso ga Katonda aba teyesitaza kati gweokwesitalaako kuba kukwo nga gwe. So twali tulina okujja wano tumwebaze ne mukulu wa Lugaba ye Gerald nnyo ddala akakozesera wa Lugaba taata balaye Mukama akuwa omukisa we bali kuuma mukadde waffe ama waffe oyo ate n'omuwa obudde aweereze agasajja agamu wano gwe tegunakutwala waka gukukiza n'oweereza kasita gukutuuse waka okwolesebwako kwonna ebiroto byo byonna nga babiwamu amazzi nga malondako kimu
weerereza waka olina YouTube tulanga mu ddiiro lyoweereze naye wano n'ogenda wali n'omukiza n'agenda wali n'omukiza n'agenda wali no so nze tukwebaza bali okukkiriza mama n'aweereza aye naye mami tukwebaza bali kuyimirira ne muzeeyi webali nnaku zino abakazi bangi naye abakyala women are many but wives are few. To get a wife si kyangu but women are many. To get a husband si kyangu but men are many. Okitegedde? So tubeebaza tubali kubeera kyakulabirako. Tewali we twawulidde mu mawulire nti mwekubye mwevumye bangi beevuma ne bituuka ne mu mawulire oba bikula TikTok byosookerako. Okitegedde? Tubeebaza ate n'olw'obuweereza Mukama bwe yabawa n'abantu babeesigisizza okuba nga muli faithful servants. Mwebale nnyo ate mwebale ddala Mukama abawa omukisa. Kaakati ennaku z'omwezi 31 ku ssaawa bangambye essaawa 4 za kumakya emiryango nga migule Kitebi Primary Playground. Awo wakyaliwo essuubi awo wetugenda okuba nga tumaliddako omwaka ne Miriam Walugaba. Bane lwaki tojja? Lwaki tojja ne tuyingira omwaka ffenna? Awo muwakyaliwo essuubi. Miracle Church nojja ne tuyingira ffenna omwaka. Kugambye tugabeera wa? Tugabeera Kitebi Primary School Playground. Awo jangu omulamwa new start. Katonda wange entandikwa empya ali atajagala ebikadde byonna obikooye 225 ekukaddiyiza oli wa myaka 23 n'okutunda ng'owe 45 ekukaddiyiza weetaaga nnyo beginning mu maka mu baana mu byenfuna mu buweereza mu buli sekita weetaaga nnyo beginning. Kati lwaki togenda ku Kitebi Primary Playground? Wakyaliwo essuubi Miracle Church. Wakyaliwo essuubi Miracle Church bakuyingize mu mwaka omujja 2026 mu ssuubi erya Mukama waffe Yesu Kristo mu ntandikwa empya ey'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Kadugoza nsobola okuddako era ova ku bigambo byange genda ku wangatto nti nkuzigidde njatomera bikyaki ebifu ngenda awo. Kale nina n'owooluganda wuuno era zino ze Christian gundi eno bagita Buloba Christian Fellowship Church. Buloba Christian Fellowship Church bakugamba nga 31 bannaayi genda awo ebuloba Kasalaba stage. Bagenda kubeera no mu kuyita mu kiro. Nsumba wuuno akugambye. Kakati gwe webuloba n'ebitundu ebyetooloddewo todaaga wa kugenda. Ddala mu abalina abaana bajja babulako. Genda awantu wonoosobola okuba nga ate abaana obeera nabo bulungi nnyo. Manyi Sitaani ayagala nnyo ebyonoonese. Ugende okuyita mu kiro abaana babule. Ddeyo wako omusajja asooka akuligita emigoba nte negisigalawo gikwata ettaka. Akala no Pastor Sejiyumva. Omanyi Oluganda lwange luzibu. Senjiyumva. Senjiyumva Sam. Buloba Mityana Road. Bagiyita Buloba Christian Fellowship Church. Bagenda kubeerawo mu kuyita mu kiro.
ndoza tukoleyo ajja tukolera ka video mwena agalo balangira mukoleyo ka clip awo mu campaign ne bisinga kawo anze nina kubanga nkolashi nina kubanga ate wanu kubwerere toina kikumi kyogena sasula nze ngamba abantu bajje kasita omwe omutukuvu anagamba watufu ngakite tulagirire bantu kale soko we Kristo obulamu bwo ogenda ekitebi playground primary school nga gwe ne Yesu muli muti babiti ogende ku buloba Christian fellowship nga mune Yesu muli muti babiti bakuyingize mu manya g'omwoyo mutukuvu uyingira omwaka n'amanya g'omwoyo omutukuvu gamba Yesu lwaleero nkuwa obulamu bwange era omulokozi era mukama waabo musaasira obutali butuukirivu bwange unaze n'omusaayi gwo okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina era amina ddala. Kale subscribe ngo like ngo sharing comment section weeri okubanga ate otuwa endowoozayo. Ndowooza tunava mu byokulonda bino njagenda noonyeeko Mami Miriam Walugaba kuwa kyaliwo essuubi. There is still hope egenda kukyalako kuwa kyaliwo essuubi. Atuweeko ka interview neka kaddakiika 3 ate mukama anaakukola ki anaakukola bulungi katukirize mukama banaaba ate akiganyiza. Kakati fenga there is still hope enkya tutandika ekisibo kya nnaku 3 tandika enkya paka nga 31 ife weto tukola buli nnaku 3 esembayo mu mwezi tusiibeze ennaku 3 kibadde ngeri ku Tish TV ngano sekibaleeteranga naye kati nkireese kubanga okusenza jenali waka kuwa ekizikiza buli ekiro ekikeesanga lwomu babeera na underground conference eyo abanene babeera eyo abanene gwe bolowooza ababede nga bateeseza ki gye bayinza okusaanyaawo omukkiriza aligoberaako ofuluta ngeri bali kuteeseza so tutandika nkya nnaku 3 paka nga lumu naffe tuyingire mu maanya g'omwoyo omutukuvu olunaku ate olwa 31 tujja beerawo wano live tukkirize mukama ate tujja kuba ku live stream gwe yagala oyimirira naffe data biki gyatuweyo tekiri mu sitaani nogamba bana there is still hope nange bawaddeyo data weebiri 5 n'amasannyalaze be live stream paka ku makya mbeera sikukoze bubi akiwulidde tetukaka kale loza kanetoolemuko katono nnyo wekomaawo bingi bye tulina ku desk yaffe yabadambuuza Deriki simanye oba Christmas yamututtewa naye ndowooza ajja kudda Christmas wanaaba atamutadde ayinza okulabikako dakiika emu komewo shalom. Webale kulaba There is still hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. eno ye There is still hope channel y'essuubi.